kati wane Rukunjiri akalulu kali kagula girasi ya Walagi kati in fact olese Walagi kantandike nagabadde mu wiki bagamba oyo tetumuwa kubanga musiraamu wano tuli bakatuliki na kati tukyayina abantu abagamba ekibiina kya DP ky'abakatuliki Odoyitanga yaga nti nze binjocheza and I like his jocular nature nti nze binjocheza nti negamba aba abalenzi kavule nti encha nabo balangirire yaabwe balabe Mukulu Museveni yali atunulira bwenyingira Kampala how do I destroy Buganda nationalism muli wa Moses Ali West Nile Bank Rusichu Front nebalala bwe yateesa nabo teyagala kulwana batakkiriza kuteesa nabo acholize the Acholi nationalism which is armed yajikuba military tateesa nayo. So you see Mao nga is the epitome of the destroyed Acholi nationalism. Naliwa DP and teriwo nga siriwo but Owinyidolo bamutunulira nga wa LRA sebo era na waliza Mao okuvunula ebigambo ebivuga ebityobola DP nedda nabadde ku TV ngambira Mao be yavunudde ogoli bya. The point is this Mao ye yali interpreter ng'omuntu ow'amazima he interpreted what President Museveni says. He did not force him to interpret. Waliwo enjalo nagamba nti nkuvumye naye ebintu byenkuvumye bidde mu mulimi lwamu ngamba nti mukulu Kakanda agambye nti ndi musiru mu Western Uganda tolabayo bibiina sigante tumanyi kukola bibiina zino Democratic Front biki lwaki teziriyo. The foot soldiers, they are the core. Baba foot soldier tayagale bwami. The moment you graduate from a foot soldier, notandika okusaba obwa kansala. Kakati awo nawe ogenze mu busumbusa. The late Kaya Kavuma yangamba Nyerere yamugamba personal nga Museveni yakatwala obuki obuyinza nti eggwanga eryo lifunye ekizibu ky'omulenzi oyo. When you have a leader nga takkiririza mu kuzimba institutions nga at the top mukuusa nothing can hold. Kati politicians nezitalizize neyita gizimba because you see, that's why Museveni ye leader abadde mu myaka 4 talina political party headquarter bayina kasisira wali gasimbagana ne bannamawulire Radio Simba osuzeeyo otya ampuliriza yakoze olwaleero webali wonna wosinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo kunya ez'okumakyaga olwaleero kuyiseeko eddakiika 2 eyange egamba nnya ey'okumukono erabika yatambudde okusinga kompyuta ampuliriza nina John Kakanda ali wano envi zibunye omutwe bulungi luli bagamba nga atobese naye kati zero John Kakande mbali ngenda muyita Kenneth Paul omanyi nina gye nalabye Kenneth Paul nga afumula ebigambo okufanaganya kwa sensekere tonteeka mutabu nina Charles Romshana Mungu yamugerera abeerukunjiri tebakyamanyi bwafaanana omanyi ekigambo okufuluka okufuluka okumanyi wane waffe ekiswa kyekifuluka nnyo enswa nezigenda enkuyege nezigenda kati abakiga balina ekyabwe omufuluki aveewaabwe n'agenda n'afuna gye bamusenza n'afulukira eyo kati ono mufuluki ekyo bakiŋŋambye ekiro mu gavana oli yaŋŋaye nti musajja wange omufuluki mundabire balenga nti ono ali mu exile anti bwe bufuluki ono yes si economic refugee naye ali mu exile kubanga byamutukako byonna
gove ku kibazo ne mwanga yampitano ensi ya leta bote bamanyi na varwe nshama naye bano go basuwerwe ensama tebasobola kubaawo ikano siri mufuruki wano twawambawo kapucha de disco omanyi bagenda ne sekito bagenda ne Rulemera ekibali baga nti ne wano tuwambye omukulu nabagamba abaye mufunanga we mukoma nina Aruna Kanabi naye wali musajja mukulu bagamba wawa mwalimu wawa mwalimu Mukarabanda tyatula wali nalaba atwa kata akaladi era eyo description ne kati nkyamwetegereza nengana kakati abeera musaala abeera alabiriza bagenda abeera atubega kubanga omusanga atudde n'akaladi abalempeke naye agenda gwabala naye ng'oyo ayiseewo emirundi mingi n'alaba negundi kitegeeza nti mbegendereze buli lw'omulaba n'akaladi ayinza okuba nga tali muswala nga mbega nina Kennedy Mutenyo Kennedy yasigaza DP ogu kuba ne presidenti we kati juzi yagambye nti DP refugee camp Robert Mao yagambye nti abaye nti bofuluka gyofuluse jangu wano fe tukuwaawo okusula omanye dda bano bakanabi fe twali tubayamba mu gyekinanda refugee camp it's an IDP oyongerako internally displaced it is DP but erema yogoteako kigambo internally displaced omanye dda ensambi awo ensibu ekyankalana Father Nsubuga n'agamba bamuyitanga Nsubuga yali akulira ekigo ky'ensambya naga nti mujje ennaku bayimanga akayimba nga kaga nti ennaku zitusanze otuwolereze kati ngaaga nti olw'eggulu mwenna waliwo parish hall ng'agiggula buli alina omukeeka nga yeebaka talina bwejjula abamu nga basula ku mbalaza abamu nga basula ku miti nga baggalawo nga Kampala wasaidi eyo Makindye eri mu kiwonvu ene katwe w'Abakanabi yonna ng'olw'eggulu basimba layini Kanabi katwe ndi beneficiary wa eyo internally displaced yensambya si kiro kimu si bibiri naye nsasulako muholo be mwatugoberanga mu miti mwajjanga leti ngejjudde kati ne DP eringa parish hall yensambya yaba internally displaced Mutenya ali wali muholo oba ali mu muti yagulawo enzigi za holo dibuza abantu abasajja bali wano si bangu naye nsanyusa okubeera wano kubanga John Kakande mukulu Kanabi Charles Rwomushana naye yali wa DP nawe nakyali kakati naawe yafuluka ekintu ekyo omukulembeze w'ekibiina kye yabadde ategeeza era bwe mba mwagala okukirabako mujja kutandika okukiraba ku Lwokubiri nti buli be bamye tiketi eri already nina ababadde mu PLU nina ab'NRM nina abanupu bonna bajja nti eri ewaabwe nga bwe wagambye omufuruki kitegeeza omusenguse asenguse kaakati abantu abo bonna bagambye katujjeeyo waliwo omwami onyinza okumwatula yaliko MP edde Busoga eyo akayimba kagambye kati obadde nakunzi tusanze kati bonna bajjeeno naye bazze kwegatta ku bana DP abaliyo kubanga olwaleero bw'onoolaba abantu bangi baasuubizibwa empewo n'okubalimba kati bo basazeewo bajje kati ekibiina ky'obufuzi kibeera n'enzigi bbiri oluyingira n'olufuluma so kati Kennedy twakugambye kubuuza ku anti mkyabuuza so eyo preamble finally abasimba ndi musanyufu nasembayo okujja wano emyaka mingi nnyo nga nkyali mu Coca-Cola otunda Coca-Cola era ne tumufuula namba 1 nga ne DP bwe tujja gifuula namba 1 so kati ndi musanyufu ate sisanzeewo bapya omukulu ono natandika okumuwagira nga tamanyi
ng'avuganya ku bwa guild president ono naye nga ngenda ne ba Fox Odoi sebo nakukubirako akalulu saasoma Makerere nze nasomera Nkozi ku university naye nga ngamba omusajja ono alina kyaleeta ekitaliiwo sebo kanaabya amawulire nali ngasoma John Kakando oyo nga mukubira n'essimu nti owaayi tulina press conference mpeerezaayo munnamawulire omulungi ono nga twabika mu basketball mu mizannyo mu KCC n'awalala n'olwekyo nze wano ndi waka kanjira ndekaawo kubanga ebinyuma bijja tujja kubiddamu betegekede ne bannamawulire Charles Romshana Mfuluki incorrect abatuwuliriza abagalwa okusinga nnyo ate ab'emyoyo emirungi Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa point number 1 Musimba nkyayina obulamu eyokubiri mukulu Kanabi malayika agamba Joseph twala omwana mu Egypt bagenda kumutta meaning Jesus Christ gumuyita Isa naye teyabuuza bwe tunaatuuka tunaalya ki bwe tunaatuuka tunaabeera waani bwe tunaatuuka n'atuwa security yakkiriza bukkiriza n'agenda pozi yali kwekisa nange Romshana wano naye ajustifyinga Mufuluki ndikwekisa antomera yagwa John buuza abantu banava batuwuliza balamusiza nnyo beebaza okuba nti mutuwa obudde bammwe ate ne bannaffe abasimba beebaza nnyo siyinza kwerabira kwebaza okuba nti muntu w'omukisa guno ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire Haruna Kanabi njagala kulamusa kubatuwuliriza semberera omuzindaalo olwaleero kaneyongera okwebaza abateekawo platform ene ya Simba obandabye mukulu Mutenyo aga nti ndi waka era yenna musanyufu Romshana aga nti nze ndiko ekisa wawakaayanyo wano aga nti nsi yaleeta Romshana amanyi bwe kiggwayo ndiko omukisa naye bw'abadde ayogera mbadde ntunula ano nenzijukira press conference eyo ndowooza mukulu John Kakande yagirimu Peter Saakulabayo erwa bayitayo Lwantama ku lusozi waggulu oyo omusajja yabanga mukwano gwange nnyo mukulu yatuula bwati naga nti I have popped out n'amaaso n'agajjayo n'atulika nago ne gapominga omusajja nno wa DP naga nti nze gwe mulaba naye bwe yagenda mu exile yasigalayo busigazi naye musajja wa DP gwe mulaba nali eri wansi mu kiwonvu nti n'ensimbi zamusomesa zaali za Walagi kati infato olese Walagi kantandike n'agabadde mu wiiki owaba Romshana walaba Walagi Lwenshama Lukunjiri Lwenshama ate weeyongerayo n'ogenda eri Lukungiri waneneko kati wane Lukunjiri akalulu kaali kagula girasi ya Walagi Lwenshama si nnaku zino nabinga bagabula Walagi saidi ate nga bamugabula toyinza kubasuubira nti yaba namugabula branding kati omusajja omanyi Kennedy gye yava kati ecupa baziteekako erinnya naga nti eno ecupa ya kibazo ne bawandiikako n'endoozi eryange eppanvu tebaliwandiikako naye kati noono yaddidde eza Guinness eza entuulire ezaki n'ateekako ekipande ogambye ono yali mu marketing oba obukodyo tattakola consultancy okola ki okuddira kakola kino paati kakekirala ekitali kyakola bayinza okuba nga yagambye bamupaatiikireko omukulu kamuwa information ebika owa product yonna buli luvannyuma lwa myaka 10 kakibeere kibiina kyabufuzi oba kibanga ekikendeera kati in order to keep the brand name nti Coca-Cola kati kyovola abakola Coca-Cola Light ne bakola Coca-Cola Zero ne bakola ki kakati gwe okukuteekako personal touch n'okola soda ne bamuteekako Coca-Cola Kakande Coca-Cola kibazo so ate ne kikola emyaka emirala then ne bajja n'ekirala so eyo rebranding eyo ebeerawo
mukulu kibazo ntuze muri branding nanga wenyine wenjagala kana biyita mawulire va ku Kennedy mangu nnyo kubanga wiiki eno omukulu jajja bakola jajja yali brandinze yes yani semachi go bimali Semalungu irungu chichu ekifo ekitaliimu bantu dungu atukole dungu kali yese malungu how can he be kana bigenda yali muri brand omanyi yajjanga Yoweri Museveni najjanga Kaguta Yoweri weekeno ngojjeko kyenje okusembyayo primaries na biki mubaddemu ebintu ebimu naddala emulago wano badde batugamba nti bakoze transplant era basuubira nti buli luvannyuma lwa myezi ena baagala okulaba nga kidney ensigo nga bazikola buli luvannyuma lwa myezi ena mu kifo ky'abantu kati okubeera nga bagenda wabweru. Wiiki eno era ssebo tebayingidde mu katale kabinet waliwo assistant commissioner in charge of maritime yatugambye mwabe Kampala muyiga okuwuga kubanga essaawa yonna weather bwekyuka Kampala amataba gayinza okubaawo kati abamanyi okuwuga mujja kuba muyambibwa. Nadde ndaba mukulu Bright Rwamirama nga nti ba bishop balekerawo nabo okugenda nga emyaka gikyali bawummula mangu nnyo. Yadde agamba muganda wa Romshana bamuyita Sheldon sebo eyo ebadde campaign nene mba bishop era babemanyi ba bishop babadde ne struggle yo kukyusa emyaka gijja ku 65 gituza ku 7 n'eki kyaganya kuyitamu message mbale nyitunule we yajjidde ono nga Bright Rwamirama aga naye nammwe mwetemulaba musaana musigale nga mukyakola ki mukyaweereza. Mukulu kibazo weekend era amawulire gadde galaga bafulumizza lipoota nga bagamba nti Asitagafulula yasinze okufuna sente za PDM ennyingi abalunzi b'embizi share batutte nnene nnyo kusinga abalala kitegeeza ze ziri mu katale simanyi oba more recruitive as a business oba zizza mangu oba Romshana yazirundako kakati ekigambo ekisooka kibeere development model instead of perish kiri kati kibeere pig era ssebo n'omukulu wa FAO yabadde wano n'aga nti eno parish model ejja kuyamba nnyo okujja abantu mu bwavu n'okubakulaakulanya. Ssebo Kampala yakyuse Kampala baalinyisizza ne baga nti tuvudde ne ku parish tugenze mu ghetto tugenze Kampala kati efuna matankane yaga nti buli division e Kampala njiwaayo akawumbi ekisinga okuneewuuza bwendaba ekintu ghetto nti bakulaakulanya ghetto naye abantu babeera mu ghetto kubanga baagala ekineewuuza tebafaayo ku transforminga ghetto naye abantu babaayo bebagamba nti kibazo ono kakande ye mulwadde bali bagenda bali mu ghetto so tebagenda kukulaakulanya naye waliwo kyolina okuteeka kwensera agamba mwe mbawadde biliyoni 5 mwe nja kuzinoonya mwe mbawadde miliyoni 2 ate bazibawo enkya zabadde zambagirawo enkya then waliwo babawe leero kati ekyo kitegeeza waliwo abali banja antiri Jesus waddira kati gasimbagani wawe yagisanze egwa mu muteeko ki ogwo mu maaso wakati awo oba kaggwerawo omanyika nabigo obadde oyogera ku ghetto nozikulaakulanya abasajja bagenda mu quote unquote bagiyita ghetto okulinaana Cape Town bagiyitanga Nhulane bwe bagisanga abaayo ne basanyuka nnyo nti abasajja bazze okukulaakulanya ki ghetto ne raising, you know what they call raising ku ground yonna Nhulane nekka ne bateekayo amayumba nga golekera mbwengulu. Of course abazungu abaali babalinaanye Cape Town nga balina height level gye bagaana nga boolaba Kololo bwe yali nti tosukka kalina bweziti naye ne bazisussa kati ne bagamba abaali mu ghetto essaawa etuuse okukola ki okudda naye ng'okudda ensimbi ze weetaaga okusenga wali n'ennyumba ze baabawa ng'amazzi
amasannyalaze kosti yaago era buli omu yakwatangamu kaguguge nga atunda goodwill ng'atunda goodwill kati bwetyo geto okusengukawo abantu basigala bagenze mu geto ndala tebaava mu geto eyo gyogenze wala kirira wano mu Kisenyi kati otunuulire baani abo abagagga mpulira babosco baani simanyi oba Kisenyi owaffe original omumanyi ne kati bwafaanana newaabo abantu gye balaze mu geto eyo nga tonnagenda South Africa nnyo n'amaanyi nnyo nze kyenzijukira ku Kisenyi kyokka nakula bawogera ku Kisenyi nti yeeri abakyala abeerenga Kisenyi mumanyi nnyo tomunimba kana byangu ya mawulire mangu nnyo ba RDC nabo babagambye malina batandika okuverifyinga citizenship okulaba nti bakola ki bamanya ani munna Uganda ani atali n'abo abalina double citizenship gye baagala entekkirizibwa mu Northern Uganda sebeera akulira UPDF bagambye nti ekkirizibwa kubamu tekkirizibwa ku balala nti muna Kenya tayinza kuba dual citizen wa Uganda naye Umunyarwanda yasobola ebyo tunaabiraba mu maaso eyo mambuka ga Uganda sebo aba UPDF nabo batandise okutwala ente nga bazijjayo naye era weekend mbadde ndaba mukulu Odonga Oto ne munne Olanya nga nabo basitudde campaign ey'okukuula fensi za simanyi oba banasengenge ebikondokondo naye poliisi nayo ebanoonyerezaako ebanoonyerezaako okuteeka mu nkola ekiragiro ky'omukulu baali baggulawo ku oliri anti kati gwegenda ku poliisi kati otandike naawe okuwaayo obujulizi bwe poliisi yagguddewo fayiro ey'okubanoonyerezaako mukulu Kibaze era wabaddewo n'okubaganya ebirowoozo President Museveni bwe yali alambula Kampala agandi Kiruddu ne Kawempe ayagala ziddeyo zifuuke general hospitals zireme kubeera specialized naye abamanyi ebyobusawo bagamba enkola tejja kuyamba eno mukulu Kibaze era n'omukulu Kanyaihamba okuziika kwe kukyalimu okubaganya ebirowoozo naye wiiki eno KCC endabye egamba nti bakkiriza okuwooza okubeera nga kye bayita urban burial yeetaaga licensing okumuziika ne municipality tuziikamu Lwampaga nange mwegeno male nziikamu niitiri teri meya tewafuna permit bakimanyi municipality municipality eteeka terikukkiriza oyina kugenda kuziika mulimbo mukulu Kibazo era wiiki eno omanyi eriyo omusajja waffe Kennedy Mutenyi ono nange ffe tumumanyi baali bamuyita Jack Ibale yali chairman tumuyita chairman Jack Ibale yayinjisite engineer bwe batuuka omuziika Ibale ne tumutwala wane Kololo kati nga buli omu abuuza Ibale tabaddewo nakapolitik ne bagaa nti Ibale politize zibadde mu Kololo na Naggulu kati nga mu muziika awo now is when I understand that actually olwokuba ye yali amateeka agamanyi naye mukulu Kibazo weekend era awo bakanaabi bwe babisotingira mukulu Semwogerere balina public cemeteries kakati webakuteekaawo nga bagenda kuyitawo Northern bypass nguvaawo mukulu Kibazo kanyongereko gwe yagenda oba wagenda aga amateeka gateekebwawo abakoloni nga bajja ebyava ewaabwe nga tulina ebijja wano ebiri established ewaabwe tebalina bijja ekika ekyo ekawaala wano waaliwo ebijjo oba byali byabaki naye eventually babisengula naye njagala kusembyayo mukulu Kibazo mangu nnyo n'abatuuliriza mukulu Semwogerere yabagambye mwemwemu abakatuli tuli bangi nno oli wekka owaye kanaabi oli wekka mukama wammwe si bwe kiri Rosaries 1,000 Rosaries 1,000 mu nnaku 1,000 Kibazo awo nkwesigaawo osobola onozikola buli ku makyawo oba buli ne bw'oba ogenda mu mmotoka kakanda ono yesimwesi ne bw'oba ogenda mu mmotoka kujjamu ye Kampala ovuga osoma naye nja kusembyayo sebo ag'ebyobufuzi NRM primaries nazo zibadde zigenda mu maaso ne zeetabikamu nnyo omuvuyo kusoma sapule
mu kulonda okwo obuvuyo obwo bubadde bungi naye kisinze naye kati gwoli kuli okwemabega Tanga yabagambye mwogere ne kukuno okwaloko gavumenti kwe yamaliriza awataabadde eŋŋumi ezo zonna primaries anti bibakuba mu yuni bali malwaliro tebakomyewo sebo ne muzina era mwabaddemu kubanga waliwo abakayana weekend wegwereddeko nga balese okwemulugunya nabo bawerera ddala omwo mwe mubadde n'ekigambibwa nti ne prime minister bamugunda eŋŋumi kyekigambibwa ekigambibwa nti tibamukola ki ne mu bibiina ebirala era nayo kampeyini ekyagenda mu maaso ekirungi leero tufunye omukisa sebo n'otuleetera muna DP naye anaatubuulira ekirungi yatandise nega nti abalemereddwa eri yenna mujje mwenna abakooye olugero ki naye recycling sebo industry enkulu nnyo ng'onoonya ebyo byonna ebikoze eki abayite wuwe naye ne abalemereddwa ewuwe naye bagenza walala recyclinga omanye waffe balinayo eri aga nti mujje mwenna abakooye abazitoowereddwa n'abawummuzanga kati DP ye yaguddewo yagaa nti abaaye naye Kennedy kankubuuze omanyi DP yalina emiraka oba emiramwa nzijukira natulanga ne Dr. Semogerere I'll never stop saying this kubanga natuuka ne mulimba nga ambuuza wakati wa Luchamuzi ne Damiano Lubega ali bwe mugane Dr. lwaki Damiano temumugambye n'aleka John Kennedy Luchamuzi namuyita nakasajja nga akasajja kagenda kumuwangula Dr. nampuliriza nantunulira nga mpita gwe mbadde mmanyi wasesetukamu ti gwenga naawe bwe bakuwa Damiano ne bakuwona omuyaye ti kubona olondaani amazima gali nti mukufuluma nandi mugambye nandironze Ken n'essaawa eyo ng'eri preamble gye yakoze nandironze Damiano naga lwaki olowooza nti mu nsi abantu abayina ensa abafaanana bwe batyo bagwayo abanaalaba nti Damiano yagwanirira era yamanye emiraka kwe tutambulira si Luchamuzi olwo nga tekafuuka na the man musajja watu singa kati yandibonyebonye nnyo ng'alaba ensi eyina ba Trump natenyakuuba kati ate netanyawo oteddemu waaki nga yina ne bakyagulanye naye kati mpulira Kennedy agulawo aga nti buli omu ajje jangu nga bwoli where is this value system ayinza okuba nga ayina eyakayoola naye tomulenya ayinza okuba ayina process anti waali tumubuziza eyokwawula gindako kasasiro baba bamulonda balina bagamba okujjako ene waffe gye tumugatta obuveera plastiki wali organiki yekka nakugamba mukwano gwange ate yabanga mukwano gwo yabanga wali kwembase ensambya yagamba nti ekyasinga okumuluma ng'ataddewo policing system kwembase ensambya ne ku residence za American embassy zonna glass in a glass park organic waste organic plastic munaye abaana bwe baleetanga ekimotoka nga bakwata bye watadde mu glass ng'akasuka ku kimotoka wamu ng'akwata organic kati ng'omukyala kimuluma aga nti nze natadde obudde n'embyawula ono abisomba byonna akasuka wamu nalikaawe ennaku zino awo ku William Street era nga basootinze ebinankana ebipipa naye nga bayiwa ku kiroole bayiwa wamu kanenga kati Kennedy naye ayiwa wamu tali mu DP ya kinaana eyagambanga nti nsi erikola etya wawo nsi eri beetya
baga nti ensi eriba etya teyali nsi eriba etya nsi eyesimba ku Professor Senteza Kajubi nti olina okuweeyinga bw'oba oleeta Senteza Kajubi toleeterako kakande kakati kibazo Kanabi byatanywa waragi byonna mix yonna mwenge bigere biki byonna oyiwa mu drum ate kale nabyo kamera mmanyi n'olyoka ogenda n'ofumba ne muvaamu waragi ngeri distilled kakati ye mutenyu ye DP biri byonna gwereeta teeka mu drum wajja kuvaamu bamuwanga kivumbi gye banaalaga gwe tofaayo gwereeta wano ofumbe ekijjamu ekigenda bampuuga baani yogerere akikoma kukwedde wantu wangabe mukwano gwo naye omulese kumujjako ddiba sebo ensangi zino tobe ne kanisa nga omusiraamu nga Kanabyo n'akyuka n'agamba nti ndokose erinnya lye Haruna ajja nalyo era byakozesa nsaba Katonda ntaasa ekyo kakati mbeebazizza era kangase kakande sesori ntwabeera omuntu bamuyita Pastor Haruna walingayo Jamada kakati mbeebaziza naye engeri gye ngasimbaganye nammwe buli muntu ajja kukwata olupapula ne kalaamu naye kansooke nzigyewo ekintu kyoyogedde kinzijjukiza nga akalulu ka 96 kawedde y'emu ku nsobi DP ze yakola olukiiko olwo lwali ku Popopolo ne boogeza obusungu tuzize tetujja kuteekawo babaka ba palamenti okuva ku olwo mu meeting eyo ne John Ken Lukyamuzi yalimu oba oliawo n'okuwagira n'awagira yakkiriza yes nange nalimu ndooza n'ono yaliwo ng'omunnamawulire oba yamanye ekyali kimuleese yadduka misinde ne yeewandiisa kaakati ekirungi nsula mu Lubaga South gye nali nsula era abantu ne bagamba waaliwo omugenzi wa Swankalubo waaliwo Lukyamuzi waaliwo n'abalala ne kati ebiseera ebyo nga tweyita ab'endowooza ne tugamba mu bano bonna the nearest kuwa endowooza that is how Lukyamuzi became naye nga yabikaminga lwakulyamu banne lukwe ne bakkiriziganya ate ye n'agamba which by the way was good kuba abawaswalule baagaana n'abalala baagaana basesiriya baagaana okuva ku olwo DP teddanga ngulu ekyo kimu kati bwe tudda ku kino DP erina values zaayo nga bw'ozimanyi naye Uganda engeri gyegenza etambulamu naye omusajja gweyogerako yali wa UPC demberi be batutegomyanga naye twabasonyiwa so kakati abantu bano na UPC ogamanga Congress abantu bano mu kinaana waliwo first of all mu Jenkaaga abawakanya DP mu kinaana be basinga ogiwagira wano mu Buganda era ku ntebe 34 DP yatwalako 33 so nga bonna bajja bagamba DP yeyinza okutusimbira kuli ku Obote ne ku gurupu ya Sebagala ate gurupu endala neyingira kakati ekibiina ky'obufuzi buli muntu waddembe okuyingira n'okufuluma nga Catherine Kusaasira bw'agamba nkola ya taxi gwe bw'oyingira follow the values bw'obanga ekyakuyingiza kirala kyova olaba waliwo abaatuvaako ne bagenda mu nuupu ne bibookya ne bagenda mu DA ne bibookya n'awalala n'omukyala bw'anobanga omugamba genda ojja kwesanga oba oliawo nze nali nsinga nga takyadda therefore tosobola gamba Kanabyo ebyabiganye ebyobutanda eddiini ekuwa omukisa bwe bakuwa ttalaka esooka ofuna emirundi emirala ebiri ng'okomawo omutenyo bw'anaaba awunzika eri njagala atwawulire omuwagizi memba ne supporter ne sympathizer eyo yonna nzija kubanga kaakati essaawa eno nga bwe twatandikidde omukulembeze w'ekibiina yagambye nti tulinga IDP indeed tulinga IDP because buli ekyo nakyo nja kukyogerako ate muli wano kaakati buli muntu waddembe okujja
when you go to the Catholic Church oba mu busiraamu n'otaagala kusaala mirundi 5 nodda ku kantu kali PDM ensimbi gye zasinze okgenda then obusiraamu bukulemye be bantu abatambula obutambuzi saagala kukozesa kigambo kuzunga naye ali wano ali wali therefore buli muntu waddembe okujja mu DP ne muto wange wayingiridde omanya omusajja obuvunaanyizibwa bwa moderator wa program omanya omusajja yaŋŋambye ekiro okwanjula abazi naye sirina gwe nyanjudde omusajja yaŋŋambye ekiro nti yaawuliriza gasimbagane amanyi n'oluggi bwe luggulawo aga nti kati awo muwanga ayingi oyo wakaawa yazze so kizibu nnyo nga bwe mukimanyi Charles yali yeesimbyewo okubeerawo ku independent kati waliwo abantu abagamba kaneeyagalire mu ddembe ly'ebibiina by'obufuzi ŋŋendewe tetubagaana naye bw'ojja n'oyagala ate ekibiina okukizza ku sayidi endala w'otandika okufunira ki so bw'otunulira olwaleero mu Uganda eno IDP gye twogeddeko DP tewali kibiina kitaganyuddwa n'abamu baagala kubanga yali asula wa muntu omu n'agamba nange naliko mu DP because DP kyekiyinza okukunaazaako enziro kyokka so kati baddembe okugamba ekyo era abaagala nokikakasa nti IDP ebaleese linda ku lwokubiri mujje ku balintu bamunaalaba waliwo n'abaveene ewaffe ne bagenda awalala mukwano gwaffe Dr. Webuyikwe yasazeewo agenda eri ddembe lye therefore tuleme kuvumirira bantu bakyuka naye ekikulu lwaki okyuka kati ng'oyo bw'agamba nti yagenze eri Kakande alina history n'abalala mukimanyi nti yaliko deputy secretary general Professor Otto bw'agenda n'organizing akalulu ne bamukuba n'agenda mu kooti n'omugenzi Sebaana n'amugamba mutabani wange nkukolimidde toli kulemberako DP ojagedde naye juzi bwe tubadde mu kalulu ka 2021 nina n'ebifaananyi nja bibalaga nga atadde akatambi nti waggulu muwe Bobi Wine wansi muweeki muwenze nja kumutuukako so kaakati ne tugenda omukulu yavuganyako ekatoomi n'afuna obululu 306 ne Kennedy eyo kati tutuuseeyo anti mbawa history eyo tutuuseeyo tutya gwe ng'omusomesa omanya nti kati building a preamble naye kanveeyo kirabika tekikusajjusizza so n'olwekyo buli muntu waddembe okweyagalira mu kibiina where you feel free value system doesn't matter no listen bw'oyingira nawadde ekyokulabirako bw'oyingira obusiraamu oteekwa okusaala emirundi 5 oteekwa mukiyita kutoola zaka kugenda Makka n'ebyo byonna shahada n'ebirala kati bw'oyingira gwe n'oyagala okusigala mu kantu ka PDM kali omwenge yekyayiwo bwe bukulema okola ki so we cannot close the door nti oli ayagala kuyingira ate tumugaane bw'oyingira bakuwa constitution eyo erina kyeyogera nga wengenda okunzikira nti okuvuganya ku bwa pulezidenti w'ekibiina oteekwa okuba nga omazeemu emyaka 10 oba at least 5 years kati gwe nojja kuba olowooza olina ssente n'oyagala oyiseewo ekifuba ovuganye naye n'ovumirira NRM olw'okukyusa constitution ku myaka n'ekisanja kyova olaba n'oyo omwami bwe tubadde embala twamugamba emyaka gyo teginnawera therefore bw'oyingira goberera constitution era kyova olaba finally ebibiina by'Charles abimanyi under the Political Parties and Organizations Act buli kibiina kirina constitution yakyo bw'oyingiramu goberera constitution eyo bwekulema kola ekyakusaasira ofulume Simbagane ne bannamawulire awandiika ki wamugambye afune peni afune notes naye ate gwoyanjudde adduse buduse ali mwanga komawo mwanga waali John tulimu eyo season it's a silly political season away from here nabadde ntunuulira
musajja bamuyitaani Bungereza abadde wa Labour Party yalangiridde okwosa jjo nti yasazeewo akola ekibiina ekirala ekitali kiri ekyali kyefoominzeewo ng'ekyokusatu nti abantu balina okwe-identifyinga ne value system empya tibana aba Labour kati they are as conservative as the conservatives were nti tulina okwefoominga naye ng'ekizibu kyalina n'erinnya taliyina bamubuuza nti naga nti erinnya tugenda difuna mu kkubo nga tukola ki tugenda naye abantu aba-identifyinga naffe bo beekuŋŋaanye njawulo ki ne Mutenyaga nti gwe sooka oyingi tunaakunaaza ng'otuuse naye eno silly season one NRM has swallowed the bullet nega nti tugende ne bagenda mu bumyufu bwabwe kati bagenze mu appeals nani nawe omusomesa wange Fred Tango Odoi bamuyise buli kye bamuyise kyonna kati kana aka district yafunyeemu relief akanti naye yabadde asoomooza Tanga yasoomozeza namulaba ku lwakumeka ndoza ku lwakusatu ngaga nti if you think what I'm doing is easy yabayise boys tell the boys in Kavuli to announce their list today tell them to announce the list today lwaki tebaagala ja announcinga kati nebayo omulala eyamuzeemu yabadde mu ngeri yakubalaata bano abaddamu anti bw'oba oli memba waffe ng'okakasa oli memba waffe ng'otukkiririzaamu nti ne bwe tulangirira ng'okwosa enkya registration lwetandika nti gwe guma obeerewo n'eriyo kati political formations Kennedy yabadde straight akugambye ti nze nagguddewo IDP bamuwanga bwe bamala okugaba tiketi abatafunye jangu Tango Odoi bwe yagabye ezize Tanga has a unique one nagamba muwanga luli wano omuwanga n'atuwa ennyinnyonnyola nti ye watanga ne bwe beekuba eŋŋumi ne bwe beeruma ennyindo abafuluma bw'amagamaga eno n'eno naga nti kanjira mbeera wano tulwanire wano sekikubo tagenda tinkasimire tagenda ayagala kusigala awo naye musile season eriyo abaguumiise bakasiba nte bali mu kufuuyirira zirwana bamuwanga bano nti bwe bagoba ti kuzaala ne malende bagoba kaani nti ani gwe twagala awo nti oyo gwe tunaalonda nti kati in the whole of that silly season IDP ebaako okulonda bantu bajja bokka embeera yebaleeta in the whole of that season yabadde not mushemeza ono omusajja omusoga ennaku zino yaŋŋamba yaddayo obusoga formally owemakere oweyaga afuna aduula believes that we should have a regulation in this country that says if you have offered yourself in a political party through their primaries for the immediate following election, national election, stay put. Tovaayo togenda wansega because what Kennedy is preaching is effectively opportunism nti gwe jangu nga opportunist olondewo byolonzeewo otwale ekigambo opportunist nakivaamu opportunity on the negative side simanyi wa negative opportunism eriko on the negative side kisinziira akikozesa atya naye abantu bangi banoonya bafunira emikisa okulanga agenda yabagitambuza naye kanzeeyo nsuubira kiba kikyamu okuvumirira abantu abakyuka ne bava mu political shade eno ne bagenda mu ndala world of politics ekyo era Mwanga ne banne ne Yoweri mu 8 Paul Mwanga bateekawo baani ku bantu okwesimbawo nga ba independent
ng'ebibiina byokka 2 nga birina okukyuzingako gy'olaga nga teri jajja kwewandiisa ku bubaka ba palamenti n'agamba nti nze neesimbawo nga independent ng'ekyabakozesa ekyo baali batidde nnyo nti aba UPC mu bitundu UPC talina support bajja kwesimbawo nga ba independent kibalemesa okufuna majority mu palamenti naga nti kati teri mu kulonda kuno. Of course, John, in a parliamentary system, ndaba where they were coming from. In a parliamentary system, mujja nga you are a block of a party. Tikati bano ba independent bajja nga ba representatives bani. Mpulirayo ensi etalina independence. Kamuwa information. Bwamba munzikiriza. Mu democracy, UK gye bali. US gye bali. Kakati washo wayagala jire mu kibiina kyo. Ayinza okuba nga ye interest ye mu parliament eri limited. Mukulu John, kibazo. Waliwo mu chapter 4 Bill of Rights. Freedom of association. Tosobola kusibira muntu wantu wataagala kubeera. Oyina okubalansinga n'oteekawo standards n'ogamba let him enjoy some of those rights bano balooya na bano bagamba ziri unalienable ebintu ng'ebyo. Kaakati dembe lyange okweyagalira wenjagala. The problem is bw'ogenda gy'olaze lyembwa ng'abali embwa gye bali naye bw'oyagala okukyuka so it is the debate is between what you call opportunism and the freedom of association. That is all. John, just hold there. You see, Sina Mutawana na Yohana Kakande azukuka agamba mbadde wa CP ne wa Ken Luchamzi. But I think I've changed my value system. Yes. Ngenze mudipi oba ngenze gundi. Naye nina problem n'omuntu asituka n'ogenda mu kamyufu ng'omaze okulayira ogaye nti bino byenzikiririzaamu nange mbikkiriza n'otuukayo ne bakuwangula. Bwe bamala okuwangula n'ogaa nti kaakati njolekedde ngenze mugindi tutudde wano ne Muwanga Kivumbi waali agenda kunzikiriza mukozese nga example. Mu 2006 Muwanga yali agenda kwesimbawo kira nga wa DP Kaswa n'agenda mu kokase za DP n'apimamu because teyamalayo olugendo n'apimamu mu kokase za DP n'avaayo ng'aga nti bagenda Kawaani Kalooli Kiwanuka the late naye nga bamugaana lwa value system ki never mind yali akkiriza amazina g'enkima bamugaana lwaki ekyo kati but but why I refer to Muwanga nti bwe tugenda okuvaayo kankwe ne information gyokusanyusa omu kubangamba yali Kennedy waliwo meeting kwedikwata yetajjukira yali abekira beyaggwa nampita nanga nti Muwanga abo baleka abo there's no point why you should contest in that election. Kati waliwo embadde endaga nti Muwanga bwe yava ekira waliwo opportunity. I sat at City Bar ne Regan Okumu ne Muwanga Kivumbi ne Garuga Musinguzi nga Garuga Musinguzi agamba Muwanga genda lwaki lwampa jangu tukuwe tiketi FDC ng'FDC yocha nanga nti oba eyo waganye jangu nkutwale Butambala ko Muwanga nti Muwanga yatambula ne yali Sebaana Kizito bali ne Mao nga Mao ye chairman wa campaign Mao bwatuuka eggulu n'abdicatinga n'agenda yesimbawo ku bwa chairman Muwanga n'asigalayo kati eyo value system gye nnoonya ega nti bwe manchi yingiddemu I want to stay the course. Bwe mbasi kiyingidde mu nkivaamu. Is it a value system or fundamentalism or commitment? Fundamentalism oyo tumuleke. Mukulu kibazo. Bw'oba osazeewo okugyayo issue on values kijjayo n'amazima. Akugambye wuno Kennedy yamugamba nti mazima. Andi omazima ogamanyi galeete.
mukulu kibazo kankubulire ekiri mu byobufuzi ebiri very real life politics. Omuntu abeera mu kibiina tekitegeeza nti byonna ekibiina byekikirizaamu abikirizaamu, naye aba ne bottom minimum onfuna, kubanga ekibiina tukisuubira okuba a coalition of beliefs. Yes. Okay ba? Kati ekitawaanya Abamerika mu Democratic Party nti waliwo a kind of clash. Ono kanayi bayita ba fundamentalist. Kati omuli Mwamudani. Mubuko neyesimba Mwamudani. Okay? Kubanga mainstream Democratic Party erowooza nti bya standing for ate si bye byabwe. Naye tebamugoba. Era eri yavuddemu emwagira baga nti ours is a big umbrella. Is an umbrella. Yes, ereeta bonna ne babeera mu ki. N'olwekyo ojja kusanga nti ne Muwanga ono bwe yali mu Democratic Party oba oli awo ng'alina byali takkirizaamu, ate eriyo ebirala bakkirizaamu mu kibiina ebitali biteni. Simanyi oba kimanyi. Volunteering information. Njagala kwebaza Muwanga olw'okunzijukiza. Bwe twabadde tukyali ebweru nabagambye feno gye twali mu corporate world bodde eno mu bannabyabufuzi, it is terrible. Ekimu ku bintu kuba meeting nagirimu olwaleero opportunities wejjira tulina ba branch chairman yayagala okontrolling ani agenda eri, era abamu mu meeting eyo bagamba oyo tetumuwa kubanga musiraamu, wano tuli bakatuliki. Nze nazze kwogera mazima, abo bangi weebali. Webali. Yes. That was the reason. Era nze kwe kumuyita ne mugamba omanyi tuyonda budde n'abantu abo. The reason was his religion, yes, not his beliefs. Yes. So ku side zonna nakati tukyayina abantu abagamba ekibiina kya DP ky'abakatuliki. Wonzika John. Kakati tetulina okutunulira ennyo. Era bwe kiba nti ekibiina kyagala okutekinga power, kirina okugezaako okubeera big umbrella okuleeta abantu bangi. Bwe kitaawo ekyo Jema eya mukulu kanaabi gyekomye simika ekyaliwo erinze billion musanvu. Actually omanyi oyogedde ku Jema omugenzi Haji Kyanja sebo headquarters zaayo weziri Mengo era n'abakulu abagitambuza nabo webali. Omugenzi Haji Kyanja ne omugenzi Haji Kyanja ne Imam Kasozi ne Dr. Abbas Chimba professor now. Omulundi ogumu nga mba challenging about growth. Yes. Abbas Chimba yanga no nti not every formation has to grow to be mass. Some formations are about values. I agree. Ti bwe tukiriziganya ku values zino bwe identifying naffe jangu. Bwayogera ku values abakulimbye about interests. Now what interests are you pursuing? Yes. Yes. Values ojja kusanga nga utayogiza mu written John olwa values manya interests ezo. Nze kitange bwafa 95 nga tumuziika yalinga political rally lwe lunaku twali tuloza mutenyo mu katuliki twali tuloza because mbwali mu DP. Ne bategeera ku olwo nga balaba Reverend ba Church of Uganda be bakola ki bali ku mukolo naye nga so buli muntu akikozesa na bano bwe bajja oba yabageta bano ne batandika nti DP abakatoliki UPC abaprotestant bwe batyo. Yes. Naye ajja kusanga so interest NRM generalizinga social joje yayo nga naye erina akazukayo. Yes. Cannabis silly season ne value system no opportunism oli odoyitanga yaga nti nze binjocheza and I like his jocular nature. Nti nze binjocheza nti negamba aba abalenzi kavule nti encha nabo balangirire yaabwe balabe abalenzi ngale mwanga mtade kubanga deputy president naye mu balenzi ati jali omanyi Buganda waffe
muganda waffe Semogerere not Semogerere, sorry, Semogerere resting in peace, Sanasio yangambye mbuwayi nalaba abasajja ku lyato tie nga bambadde engatto za kiro tie nga bambadde empale za ku nnyanja tie nendengera Muwanga Kivumbi ng'akubye kooti ayambadde empale ya alupa naga nti Muwanga mu mugambe ebyo byali mutategana nabo yesi wa ku lyato bamusange ku secretariat ayogere Luzungu. Mukulu kibazo kiso n'abatuuze ekisooka nga bwogambye nti isesire season naye buli omwana onya wagifuniramu. NRM yazanya akazannyo kaayo era kakutteyo bulungi in terms of okwepublicizinga oba eri negative oba positive, kuba natuuse n'okwetamwa oluusi olwalira amawulire nga bw'ogagula Kakande yavaayo kyekizibu kye tulina osoma peegi paka NRM embale n'ogamba eggwanga liri ku ekyo kyokka kati tuli mu wiiki yakubiri anti nina obligation y'okumanya ebitambula mu ggwanga kati n'ogenda ku ga TV naye nti eyo bweba strategy ebakoledde timwe bwe munagenda okugenda okukampeininga nga noono Mutenya akyalinda abalemereddwa bajje gyali nga bo bali publicity bagikoze eki bagifunye. Naye oyogedde ku kintu kya values ani abeera nazo ani custodian ow'ekyo ekintu kuba buli wamu weeziri kabube mu NRM bayina kye bakkiririzaamu naani akomawa nga bwe najja ewuwo Mukulu Kibazo nga nze siringa mutabani wo nti ntuuka mu kisenge naye bwe baba batutunula baga nti amaka ga mwami ani Kibazo naye waliwo we bituuka ne baga nti abaana b'ennyumba abategeera ki bwe tutuuka olw'eggulo mulumbe bwe babayita abalala musigala mu kidaala ne mugenda mu nsiisira bano abawaka ne bagenda mu nsiisira. Mukwano gwange tamale mirundi nateranga omubuuza ekibuuzo nti njagala ombuulira ekifo kyo mu NRM oli ludda wa mu famire eno eyaki eya NRM naye yali musajja mugezigezaga nti nze ndimbo ya pulezidenti bwindaba ng'omukwano nga ngamboggola abalala nze simanyi naye embwa esigala nno bweru oba bweru oba bwa naye yeetunula nti mukama wange wali wamukutteko nga nkola ki. So mu bibiina bino byonna bwe tuba tutunuulira ezo values ani aziyina kati bwe zimala okubaawo baani abajja okuyambako okutuukiriza value ezo okulaba nga zitutuusa we twagala kuba buli kibiina kyagala kugenda kutwala ntebe kikozese resources zaffe ng'eggwanga kitulage nti value ezo ki nungi. Okozesezza example ya Jema era twali mu lukuŋŋaana olumu mukulu Professor Kiyimba n'ategeeza abaaliwo nti omuzzukulu abeera wa jjajjaawe jjajja yaba nannyini ki muzzukulu so si buli ajja okutambula asange ng'akola ki. So bw'oba ozze wano ne bakuzaala jjukira nti jjajjaawe ayina ennono ye okifuna value system. Museveni kyava abazaayo waliwo lwatuuka naye n'addayo ku value system ye gy'ayagala okuleeta mpaka mu Fronasa Pan-Africanism we started long ago kakati oba oli awo Tango Odoyi mu bino ali luddawa Seeka Tango Odoyi ali ku bwa Seeka kati obwa Seeka sirowooza ayinza okuba yajja kuyambako mu kutambuza value ki so Tango Odoyi ku bwa imamu bw'oku muzikiti wali gwe w'otuula kabalaza yayitawo n'obwaluwali nze ndowooza ayinza okuba nga nabo tabuliiko essaawa eno ye musituzi wa nsawo yananyiri Tango Odoyi bamuwa omulimu like bwe bakuwa omulimu
Mwazinyi ku muzikiti. Nga kibazo buli wano toliwo lwa ideology. Wa negotiating omusaala ne aga era buli mwezi senga package teja era oba nejjanga tewera. Mubananyi ne Simba tolimu. No, katumukozesa naye ng'example. Value za Simba. Muggo oli luddawa. Waliwo value. Kibaza ataawo omufiirawo musaala gwe Simba eyina okwogera Oluganda yayogera Luzungu. Kitegeeza program ya Luganda. Value ya Simba teyamunye oba yajja bamukozesa bukozesa nti atuyambako naye value yaffe empologome yaki Yedembe. okubeera radio yaki ey'Oluganda naye tuba tuli wano ng'otandisa okute actually nga nanyini agana y'omwana oyo abulamu. Sebo kati kyenkugamba koa eya value system eyo ega nti ffe tuli accommodative to the nth. Tie nanyini Simba ne bwatuleeyo n'awuliriza Kakande n'amunyiza aga nti eno platform twagiteekawo ne Kakande ayogere ne Mutenya ayogere n'oweerwa enshama ayogere asobola okugreetinga bwati amanyo naga ebyo sibikkiririzaamu naye eyo Nzenzo walwa enshama enjogera sura kwante munyamba. lwakuba tulina value system. Kisa kya Katonda. Kambawe ku information eno ndowooza ekintu kino mukijjeeyo bulungi. John agambye sirowooza nti the word is value. Nze kanjogere ku byemizannyo byentegeera ne Peter. Bw'ogenda mu ttiimu sooka bw'ojoini tuli ba byamizannyo. Kati singa omuntu okujja mu kibiina osooka kusoma bekikwatako n'olaba nti ebigendeerwa bifaanagana. Bw'omala okuyingira ttiimu eyo are you a player oba oli nannyini? Player y'oyo season bweggwako Arsenal ng'emugula n'omulala naye nannyini onoonya bazannyi. So it is how people enter parties. Okisamalayizinze bulungi singa tukitunuulira bwetu ba player bameka kyenkubuuzizza tanga odoyi player yamanyi kanaabi Kennedy kyatamazeeyo bwe tuba tugula abazannyi abo obeera ne values n'ennono fe ne Kennedy tugaa nti ennono buli kasubi kalina okukola ki okufunaako. Kati bwe tukutunuulira ng'omusambi bw'otuntumula nga tugaa nti genda ensambya season bweggwako genda ensambya nti gwokuba gwa mu bbanga nti gende wankulukuku ti fe ogwaffe tugugaba ku ki ku kasubi. Kaakati ono akugamba nti buli omu ajje nedda omusambi gw'ogula alina okureflectinga playstyle yo. Kibazo yeekubye endobo. Waliwo gw'ogula areflecting playstyle yo. Waliwo gw'oleeta n'omutendeka atuuke ku ki ne wabaawo gw'oleeta omutendeke n'alema. Ate ono yeekubye endobo. Mukulu Kanaabi. Gwe akawoowo kenjagala kaganye. Mukulu Kanaabi. Peter agambye oyogedde bulungi kankujjukize. Tubadde twogera ku Simba. N'ogamba nti n'abakulu bayinza okugamba oyo katumutolerating oyo kajja ayogere kabeerewo. Kyekyo naffe mu bibiina kye tukola nti jangu bw'onoolemwa okole ki ddayo ku silly season Kanaabi no opportunism. Museveni watandika n'aga eno mass party kati omala tebera na value system. No akulimba mass party yawa Eba ne interest si values era kati wetwogerera bo baga Museveni yennyini agamba nti abanyisa obukenuzi naye bonna ababadde kyagiri mu kooti olw'okunyagulula ensi eggwanika lya Uganda terige baganye bajja kwekwasa nti kubanga kooti tenabakakonvictinga interest bandigambye nti gw'ogira obumulako wabbali ekifaananyi kikyamu Kanaabi bw'obanga gwe bakuvunaanya obukenuzi naye nga gwe otuleetera obululu obuli maaso okola. So value system eno kibazo gy'okayana nayo gizeeyo kwani ali ku mutwe ani agipromotinga era ani atendeka abantu bo okutuuka ku ki mpuliriza Simbaga ne bannamawulire. Charles Romshana, does it really matter what values you hold in politics oba kicho otutradingira? Kubanga ono agambye nti oli atuleetera mmeka. I keep referring naline Honorable Bahati kati simanyi minister waaki
bamukubye bamudefeatinze bubi nnyo. nali ne honorable Bahati Luli ng'akyali minister wa state wa finance, nze namuyitanga wa supplementary. Bamukubye bamubye. Nze namuyitanga minister wa supplementary. Bahati nangamba nti ewaabwe mu Kigezi okufuna akalulu tie, I keep laughing at you people and your constituencies, tie waffe you need a minimum of $1.5 billion to deliver an election. Ninchuka bwenti ne mutunuulira namugamba David, where do you get that money from? Nansekerera. Of course naivete yange yali ekyo. The current minister eyadda mu kifo kya Bahati mukwano gwa Muwanga Musaasizi Henry. I must be fair, we are acquainted. Sinza mugamba nga Bahati nti yali mukwano gwange naye twasinkana mu corridor nga twambuka mu lift ng'ayogera ne mu Kigamu ne bwe baasoma Kigezi College, and he repeated the same thing. Kigezi College Butoberi nokuchongera kwekyo the same thing. Nagandi we are now at 2 billion in the constituency. Kati gwe yali ayogera naye professor ayogera oluzungu lungi alutegeera nga naye alowooza ategeera ebyobufuzi. Olina mugamba but 2 billion why would I buy that? Can't people listen to me? Can't people oli nakuba ku professor ku kibegabega bwati in a very patronizing way. Kakati professor oli nga nze mutwalanga you know numero 1 mu bino ebintu naye kati ono omuvubuka amukuba ku kibegabega bwati amugamba ndi bino tobikola ki tobitegeera. Kati professor n'avaamu ng'amubuuza, so does it matter if I have my billion and I don't say what you want to say? What does it do? No, you give the Catholic Church, you give the Anglican Church. In our place, the moment you balance the Anglican Church and the Catholic Church, the rest is done. Chaz, does it matter what values you hold for the political party? Or wetuli, we are at a trade zone, akasasula yakadelivery oli yatugambye mu average ya sente ze ya spending buli kalulu ke yafunye yabadde akagula emitwalo 3 ku sente ze yali ya spending bwe yafunye bwe yabubazeemu nga buli kamu yakaguza emitwalo emeka 3. Where is this animal value system and politics? Does it even matter? Oba tugende twabike emipiira kakati Mulunyankole Chazlinda konkube buno tukomeo Simba ganene bannamawulire Radio Simba John Kakande, Haruna Kanabi, Charles Romshana, Mwanga Kivumi ne Kennedy Mutenyo. Charles. So in Yankole tukiga tulina ekigambo okoloza. Okoloza. Kombako. Okoloza kakati. Yes. Boba tunda ensenene katoli agamba jaribu that's the best one okoloze ndoza kakati abatunda ensenene bwanga bali 10 ngoli abera akoloza by the time you finish 10 obukusi Manchaz ekyo kyoyogera ng'okirabanga ekyokuzanya naye nagenda mu one of those grand supermarkets kati tutambula ne mukwano gwange James Tumusiime yali observer kati tulina omusajja yali diplomat natugamba nti naye basajja mmwe lwaki musaasanya sente zammwe zonna nti musigazeemuko kasente kufa nti tulina ogenda okulya lanchi lanchi yawano bagiseera ne mujje nange mu supermarket yenu ngeringa kyalo kiramba naga kyenkola kyemukola ne tutuuka bagire ennyama enjoke munda mugundi naga nti how does it taste bamusalira kaakafi ne bamuwa naffe ne batuwa testing na good one I need to return nakyuka ne tutambula twagenda okumalayo line nga ne juice tumunywedde ngeje mzana tetusasudde kati okukuloza so era nze abantu nga mmwe munyeza nnyo ku bavubuka bambi bana bakwata bucket ey'emberenge n'ey'ebinyeebwa n'atuuka eraga soko mpeeko musajja naase n'ebimberenge n'ebinyeebwa wanaamalirayo abantu abo bucket yaleese ennamba hafu agimalidde mu kuloza kakati abuuza ekibuuzo
value system akugambye yewe yagenda gye yagenda ye oyo alese ekibuuzo kitakibazo ekya value system akugambye bwe yaveerwa enshama gye yagenda engeri gye yafunanga lanki yafunanga mu kulooza kakati nali nyina anko bamumanya nno nti nze ngoba n'okugoba n'amapesa gogakontrolinga nyina anko anti waŋŋambye values zawa wano wayina values radio simba ina values kakati bayina values kakati nyina anko bamuyita Kakulu akyaliwo naye mulema namukugamba kakati yatambula n'omugo nayina amaanyi bagamba nti abamukyalo bagamba nti amaanyi gonna g'okugulu gadda mu mukono n'ekifuba kakati Kakulu ye ng'atambula mu mabaala mu trading centers nga bwaloza naye mukosi bagana n'okumuwa so eno ebbaali yawo okubulambira kumpi n'ewafaawo bwe bamulooza twamulozeza mu kagiraasi ng'atuteekaawo abeera awonyamu mpola naye nga bw'abaza mu engeri gye mugula amacupa gajjudde kati agiramu bwoti woyitawo n'agukuba ne guyika oyiye omwenge gwange kulwaki oyiye omwenge gwange kakati ng'ebbaala emmanye ekiddawo kugala eitha mwabaguza omwenge muyina okujuza giraasi ye oba atunda nanyini bbaala yina okujuza giraasi ye okufuna emberembe so that is the values that is Kakulu bwati bweyanyanga omwenge giraasi ye ebeera nzijufu nemunjira omwenge ate bwagunya ne gukendera addamu ati ngamba anti ye Kakulu kyayina is armed is strong and is armed n'omuggo gwe namanyi akuba bw'atandika olutale ebbaala gigala kakati gw'atunda olina okuba ne peace olina okuba n'emirembe you must have peace ye bw'ayiwa omwenge omanya ekiddawo kufa togenda kutunda so ojjuza n'abanya omwenge babeera nga bajjuza giraasi ye they are buying peace you get kakati Uganda weeri yebbaala ye Kakulu Uganda weeri Kakulu ayogera nze ntunuulidde mutenyo oba musisiye gyalimu agula mirembe kakati tuyina Kakulu so kyo wala Kakulu anko Kakulu bw'aba atambula eye waffe eri byonna ebibaayo tetufuluma because ffe twagala mirembe tumanya ekyaba e Buganda bwe tuba tulaba hips za skulls bikiruweero tezimanyi twagala mirembe tunye kawalagi kaffe n'ebbaala zitunde kakati oyo Kakulu who is now an occupation force olalo tunagamba tukoye katweddize ebbaala yaffe we are tired how can we be dominated by Kakulu katweddize eki katweddize ebbaala yaffe from that occupation so tuyina the National Resistance Army. It's an occupation force. Ajukulira is a politician, but he's armed. You know Mugu is armed. And so choleta echa value system is a lie. Oze mubala omwenge bagula. Abantu ne banyumya kawalagi kawe. Na yegwe munsawo toyina. So you've come with your lie. Toyina values oyogerako it's a lie and it's an armed lie. It is heavily equipped. So kati bobo otadde mutenyu mulikozi malabe enviiri zilingeza kakande n'omuteeka ku accountability ey'ekibiina kye kugwa kozi wabadde ayogerera mwanga yayingiddewo ng'ayogera ku migratory politicians abagende nga biri ebinyonyi ebiva mu buzungu nibyetoolola ensi yonna. You miss the point because totunuulidde the armed politician. Mutenyu DP ne UPC NRA as destroying militarily. Tezaagwa lwakubula values, tezaagwa lwakubula bawagizi. Olwaleero munyaniriza ng'owa DP ng'ogamba DP is destroyed. Weeri, that's why I'm here. The relics of DP. Ekigambo kiri relics mu Colosseum
bwogenda mu Colosseum aga nti wano gundi yaliwo No, you see DP yezimba opposition parliament ngina babaka. I think you were in hundreds almost against UPC. In the 80s? Yes, in 80s. So it was nearly a center split. Anti chemukamba kati nze ye DP je ntunulira. I'm not looking tunulira ku DP ya lero. Boga abanange abana Afrika yo muje. Ngacholwanira is to get candidates wacha wewe. Ngacholwanira is to get candidates. Tuina munti gwe kiddukiro ky'aboonoonyi kakati Kennedy yeetadde mu mbeera y'ekiddukiro ky'aboonoonyi kakati Bannayuganda Tito Kero ono kyamugamba nti tekyali bwekityo. No, you are not like wamaanyi n'akifuula. Yes, gwe mu buto walina ekiwalaata kati tolina kiwalaata bano abajja okwegatta ku DP oba ekibiina ekirala they are adding themselves ku be basanzeeyo not that we are empty. Tuwangambe obadde market ya wawala jikakite nakola. Ndio yaliwa Coca-Cola. Bikonde bakanti below the village. Eyo point bagisaza. Obokola branding waloja bayita Coco Zero. Ne NRM bwali ekola rebranding yakeka ko NRM Zero kugamba. Kakati Okero Tito Kero rutawa amalo okuwamba UPC government in 1985 abamwegattako was government of Uganda. Yes, abamwegattako was duly elected. Abamwegattako was Paul Muwanga UPC as prime minister and Dr. Kawanga Semogerere, but NRA yagana UPC yagana Paul Muwanga. Yes. As a condition of peace talks in Nairobi nga tetugenda gena peace talks nga tojje kwani. But they were fair with Semogerere, and you would think ntibatunulira bali fair ne Semogerere. That is why I'm going kyangeza okulaga nti mukulu Museveni yali atunulira bwenyingira Kampala. How do I destroy Buganda nationalism? You get? So chovola abasebata bafa Nkwanga, Captain Nkwanga kati ngoyino okujja Semogerere ku Dr. Kayira, Andrew Kayira. So they brought them back baba yingiza mu government naye nga baba yingiza mu government ngo ya atunulira Dr. Andrew Kayira. Why? Yali tayagala Buganda nationalism which was armed. So eventually and indeed in northern Uganda, because in northern Uganda basically botunulira strategy the entire West Nile muliwa Moses Ali West Nile Bank Rusichu Front nebalala boya tesa nabo tayagala kulwana batakiriza kutesa nabo Acholis. The Acholi nationalism which is armed yagikuba kimilitary tatesa nayo atesa nabo nga bamaze okuwanika aye nabo atesa nabo as individuals naba way before kakata o Mao Mwajira. So you see Mao nga is the epitome of the destroyed Acholi nationalism. So kati ye mukulu Museveni go yebibe byakwabya bya ku destroyinga chovola yagenze nabulira the chief justice we naganze nali wa DP tasola ganze nali na wa UPC nali wa DP and teliwo nga siriwo but owinyidolo bamutunulira nga wa LRA sebo era na waliza Mao okuvunula ebigambo ebityobola DP. Yes, information kanjitereze kuba nabadde ku TV nedda nabadde ku TV ngambira Mao be yavunudde ogoli bya. The point is this, Mao ye yali interpreter ng'omuntu ow'amazima. He interpreted what President Museveni says. He did not force him to interpret. Waliwo enjalo oli bakuvuma nagamba nti nkuvumye naye ebintu byenkuvumye bidde mu mulimi lwamu nga ngamba nti mukulu Kakanda agambye nti ndi musiru
That is the interpretation role. Tekinfuula musiru. Omanyi Abaganda bagamba. Why John? Abaganda bagamba nti ebivumo tebikola ki? Tebitumwa. Ebivumo tebitumwa. Era bwe yanditandise okuvuma ng'ona asirika. Anti abo Baganda naye babadde mwakyoli. Bw'oba oyina value system. Oyina wootuuka. But also busajja bukulu. Awo otuula n'oto-interpreting. You see, all of you mubadde mu discussinga. Yazemu ebivumo nga John nkujeeko. Democracy wawa naakola mangu. Oyina okunootinga nti bano abagenda mu NRM are prisoners of war. You are captives. POW. They have been captured. Yes, they have capitulated. Bobera prisoner of war. They have raised the white flag. You've raised the white flag. Kati you consider and say whatever you have. Kati bili Mwami Museveni kye yali agamba abacholi nti forget about this nonsense called an agreement. That we had an agreement. Yes. This one is a prisoner of war. He capitulated. And here we are. This thing collapsed. Yes. And Mao concedes and lies down and takes the whips. Before his own people. But ekibazo so ngeza okukulaga mukulu Museveni because you see Uganda mhambi wava mu corporate world. Charles Romshana. Uganda, what you call Uganda abagizimba saliyo nalinga sinakujja na munsi bugenda ku parliament ejja kubalaba it's nations. So it's built on nations. Kakati ye mukulu Museveni azimba ajja kulwanisa nations ezo ziremu kubeera armed and he's destroyed them. These nations nga Buganda yo yali ezimbe one culture and two mu byobufuzi olanga ezimba DP. The alliances of nations would be in those political organizations. Oba Buganda nationalism naye ng'eri mu DP, abali mu Buganda nationalism but bali mu DP nga bagattana abacholi, abali mu DP or UP, so whatever it was. But yenga kyabaza bw'amala okuyingizaamu emmundu kakulu bw'amala okuyingira mu bbaala n'omuggo cannot tolerate another kakulu ayina seemu modo n'omuggo bw'oyingiramu n'akulaba ng'olinga kakulu ogenda kulaba ng'olutalo lutandise oba omwenge guyisa oba tegukoze eki oba teguye because he must be the dominant factor mu bbaala eyo. He cannot allow another so he's destroyed nationalism. Kakati it's true, yes, the Acholis are insulted when he does that. Chovala babies byina bingi they are existential. Actually they could easily get exterminated economically, whatever it is. Ekijeri because bogano la population engeri jeri kumwe endo PDM ene jo yogeddeko okusinga bulika yakasolo kali and population eri kumwenge the after IDPs abantu bagulire n'omwenge kikaaki wara gikurudu no ku mid down lira the other actually it's poison. It's a chemical. It's chemical. These are chemicals. Abavubuka abandi badde balima abandi badde bakola bona bali mu trading center omwenge gubakubye and the countryside it's more or less like solite in ebisubi birungi nnyo bantu ataddeyo farms they are displacing them. You get what I mean? So kakati eri nationalism which was initially armed amazokola ki amazokuji destroying kati naja nabagamba as a conqueror mbamaze but namwe kibazo bwano wali oyogera mu value systems nebirala you are also finished because you have been grouped into beggars. You are a circle olina jana wa speech na kakati mwe gatte ki group kimu mbawade million njakubawo million 10 aha abalala that's where you are. We twayigira okulima. You get where we learned okulima banku banga nengeri je ntula ku mmere. It was real imperialism.
nkugambye nze bwe bampitanga Charles ne ngamba ejo migu kasitama tata damu manya ngenda kukubwa because I must say Wanji. I even didn't know the meaning of Wanji. You get kakati so was spreading civilization. Very good. I don't know why my father was so brutal imposing si atalita copy value system. You were okay, you were high. Chobola neunya how they bundle your elders, elders the baba kola sako, and you are comfortable about it. So omukulu ya commission nze what ekizimbe gali kwoleka ekyabataka ba Buganda kyagenda bazimbira Rwantamu Rwantamu bwe luba Rwantamu it's really an insult. No sinaba kukizimbe sikia badeggulo nayize sinakwogera ku kizimbe kyamwe but bwabanga kizimbe ezo sako zogande anze ku kizimbe kye the abataka ba Buganda bandetaze era waliwo omwe yabaddeyo n'agamba naye tugenze wala kati tuvunama wansi omushana kyagamba but you see karenze nkuwadde billion oba 10 nonya yo mutenyo azimbe. If I give you money economics ziri nti genda nonya yo kibazo nonya yo bandi bakole kibazime nsimbi ziyingire akateregantereza sebo tebakiyita Rwantamu so Rwatamu so mukulu kibazo there for Rwatamwani nayenga ya lironze linya simanyi oli dona Rwatamwani bano bayinza okuba sijemba banange mundeke mundetera bizibu kusakoza mwenze mundeke kakati mukulu kibazo ingamaliza ne second mu Western Uganda tolabayo bibiina sigante tumanyi kukola bibiina. We know how to make political parties. Political parties zino Democratic Front bichi lwakiteziriyo ani yakoze okumisize no nini yakoze ani yakoze abe wamwe ba member ba bibiina eriya NRM eriya ani yakoze what one try funye one nipa DF ni omulala information yononya whereas eyinza obutabayo bibiina abantu mu Western Uganda bye bakoze naye tuyina y'ababaka bamemba b'ebibiina by'obufuzi ne lukunjiri ewammwe gy'ova twafunye omukyala bamuyita Eunice Shabamagara agenda Rubabo, waliwo n'omulala agenda Rujumbura gye bali. So ebibiina bye bitaliyo naye bannabibiina gye bali. Bibiina kibyagamba oba political because wabanga osobola kukwata ne bogendo candidates bogendo okuteekawo nga bono bayina mu mutwe yori in trouble. But the larger issue nti bwabeerawo obutakanya kibazo ky'abadabuuza ono values abamu bafuluma ebibiina webiganye mu primaries oba gwe please biranka n'ebyo bigyeko kati gwe mulimu gwenkola nkuwa bwino babano I don't know why you are in the defense. Katika mkromisha tumuleka amalira. Omanyoza ayogera mu Charles Wunzika. Muleke Charles Wunzika. Ayogera mpala boy. Neto tumukiriza kubula. Tanabula. Kale genda maso. Mutawangude. No, please ke mutenyi nyino kumwe ekitiibwa. Kikulu. Abakabura yabura kakati so mkuru kibazo your larger question wasn't ku values kulwaki boba kuwangula mu primaries tusigalayo mu kibiina tunogana naye ate eri ewa NRA boba kuwangula tagenda aga wachiri nja kubeera independent but insigale wano. Yes. You see that's the larger question I'm trying to answer. Is somebody kuchicho manyi esefulia zino bweza ezedebe ezire sefulia za tine bwe yafunanga kituli nanga atenga bagikola patch bade sogera ku patching DP bacha chikola ngikati ante DP kati chekola kisefulia kirawo kikadde babera bateka patching but chembade nkolaga checho. Why is Western Uganda awali akavuyo ko kubululu eventually baga no cutting. Yes for them batunulira the larger picture
the larger picture is twewala tutya massive destruction. Because bino babiraba Ntungamo they buried people. Are you aware? Bakubya abantu amasasi. They were buried. Ntungamo can be riotous. Bwesara okugala enguudo ezigala but they are calm because bamanye ekidirira izine mundu bazimanyi be baziriko abo bayene tumukunde bani olaba ali awo nanganzirayo abade independent kuba president nanganzireyo nkolerirwa ndwanire mundu because amanyi what it means bogamba nto olwanire wabweru kati mulinde namwe Buganda mufune emyaka 2 acholi je yafuna mu IDPs muja kuwanika Mwanga Kivumbi eno topic ni naye bamenyera bwerere na ina beauty okwogera ne nga tutandika politics ne Dr. Semogerere beyabanga mukwano gwo yalina ka office ke waggulu nga tatera katwala ko bantu ne simanya ine yakocha chiche bali bagalamu. That's an investigation. Wana baba agenda yo bakawayo bakocha. Yes, kakati lutwaso kugenda yo yatuwa Katogo. Nga tuline bamabike first time graduate Semogerere. Yatu ne chayiwo mukalu yatukubira akasumbusa. Abana triangle. Bana bange muyingide mu politics. Neka amayigirize ebyobufuzi natukubira sumbusa. Najikuba mu line 2. Wano waggulu na wano nagakati wano waggulu wano ku Apex waliwo beeriti era nawandikawo nga tulira political party wano mu makkati waliwo supporters wano wansi waliwo voters. The followers. The voters. Voters not to be ye kintu musoka asokera waggulu eri philosopher na kyebyobufuzi togasimbolizanga kwa Apex eno abakiririza mu value no nga yegamba elite tokiririzanga mu elite bano bulizimba ekibiina ng'okitadde mu bano be elite bano bakanabi bajje bano bayina interest buli interest ye lwe shifting naye agenda nono mutenyu n'omusesetula ku bwogezi biki ebyaddere nagayo mawu Museveni yamugula nzikanya n'ebyaba muwanga. That's the nature of the elite. Yeah. That's the nature of the elite. Ensonga lwaki wava mu deep. No. Tobera personal. So elites by nature, but chikakande they have interest. Bo we bana simba ne baberawo batiko kuba bakanja ne bogamba Museveni lero nti NRM yatudde Nambole ne mujjako kuwa chairman ne mu mafulaga akole kibiina ekirala era kibiina ekirala olwokuba president abasinga bannakigwanisi bagenda naye abasinga bagenda nabo omanyi muwanga kyayogera John Patrick Amama Mbabazi yali universal mu NRM bamutunulira nga the de facto number 2 ngabo ye heartbeat ye nono zaabwe na buli kimu hey apparent le bagamba the boss obulamu ti nobwa secretary general katukole bwe tutuko yafuluma nagamba agenze ne bano bani babita bati going forward when they go forward go forward we don't get stuck in the custodian yes what value system de facto number 2 philosopher king we kibiina yalekayo mafabi David Mafabi nebo gamba abalala bonna ne mutula. Now this time primaries because now abada inogenda mu primaries yagamba tango do ikola ko page move expression of interest for president
oli eyajja ne bamugaza aweddewo sisobanura temuyina ka photocopy kopi yabadeje ngeri mukuru Museveni aturira tanga odoy screen ekizibu the original Museveni he would have come on the border boy nagana I fought for democracy kola yuko pizindala but this time nagamba chose genda mu primaries ekizibu kyokka tewabaddewo yakimye yekavule oyinza okusanga nekavule bakubeemu no to be honest no government kakati hagwali utuku displaces most likely oyajja kuba wa ewa anti yabadde copies kakati bado njagala kugamba ewa muganange the nature of politics jime yabagambye kabulanga ne mugende nze ndiwo sikamudaawo kakati the nature of political elite bakumenyeranga bwerere that is who they are olwaleero muwanga nupunega nti tempa candidate Butambala bwoba tolina byokkiririzaamu byamaanyi mu kibiina ekyo then it has become a bad party era bangi bagiddukamu n'agamba nti nze ngenze walala that's the nature. Yes, can you say the truth? Would you stay? Of the I can. Mwanga has been tested. I've ever passed the test. No, I've ever passed it. No, let me tell you, unotiagambe na kugamba. We even had the numbers. Details unotiazi kubude. I even had the numbers. Na ina numbers, umusajja omuna ngamba nti anti difference ya bululu munana. There were 38. I needed 38 voters. Na 20 like I need only 8. Nanti abo kankwe sente zonna. Ugenda obasasule. Ubafune uyitemu. Nga nenjuba agayi gwe bakuwa nkulekedde. Otegere I said no, we can't do that politics. Most like era nabano nze uno akimanyi naye ukana nabo lwatu. Agamba mwe kasitamu agenze wa Museveni ntwawukanye. Okugende wa Museveni otegeeza. No. I don't want to be personal. Twaze mu discussion. Nabano lwatu kasitama uyagenda. Nagenda nakola na Museveni. Ne batandika okulaga long before ngata nafuka minister. I went on TV. Nigamba uju bamuguzo. Walina yeggulu. Wagende gulu n'ochala. Nemba na yeggulu ne tukanya na jeno nabivaako. Ningamba gwe nkutadde. Era sidanga yokwogera naye byabufuzi. Ne manyuno mukusa. Era mwabadiringa ne Mungu abasasire. Ne isibaina ko tabu. Muri brave. Kakati and I admire them. Gwe walemererwa. Nze nalemererwa ngamba. Nawe nofuna jogene eri abalemeredde. Nange ne tutandika. Naye agenda mu IDP. No, ne tugenda ne tutandika. Kakati mwanga kibumbi alinga kakuru. Alinga anko kakuru. Dr. Kawanga Semogerere yakola ni Museveni. So that is okay. Ayo oli ayakatongo. But Mao yatunda. I know the angle you want to tell us. Mutowange kanko information. Linda obenda mugera. Kubanga bwokola allegation ng'oli wano kimanyi tumanyiganye. Kubanga ekintu kiri kimu gwenga member wa parliament naawe okolagana ne government ya Uganda so kati musiiga abantu enziro nti kubanga okolagana ne Museveni kikyamu gwe wayogera naye ku simu ku byemwanyi wali ofuuse mu kyamu kakati kamutenyu naawe oli kasomesa. Yes. Really omanyi waliwo oluusi lwe tukwata akataka no really mutenyu wale kawadi mwani wayogera naye ku simu byogere nabyogera so oli tayinza comparinga member of parliament are elected nga kola the ordinary work of opposing the government noga nti ono muleke Mwanga ayogere really that is kakati kasumbusa kokubiri nagamba nti eno base musanga abantu nga tebagala tuli wakati oba tutuuse ku tugenda wakati usanga omuntu John Kakande nga ayagala ekibiina kitagala mu bakansala tagala mu kubeera ku national executive tagala kubeera politician naye nga ayina ebintu byamatira ku party
naga bino mbikiririzaamu bakibiina kya jjajjaffe nanyini tiimu nabo bwe bajjako emigabo bagenda nabo mwe muyita bannanyini tiimu bw'omugjamu shares agamba kabulaŋŋane abo si batwogerako those are shareholders these are ordinary people abamati abawagizi bakawunyantule be basekyondwa gwoza gomba manyi bafounder Lwanga luli nali mu Masaka nga njogera ku mutima gwa Kibudde nga njogera ku mutima gwa Kibudde nga ngwenkalejinga ogusiga mu bantu nti oyo Kibudde yali musajja munabi afuze Kawempe ngayagala nnyo DP buli eyesimbangao kase wavangayo okumukompitinga nti kulwa DP mwana wange genda muki mu maaso nze kankole bino ebiki ebirala oyo I was in a party omwali abasajja ngabo mwami Lubowa nga situla ekikapu kye najja nga mulimu muwogo najja atuulaawo bangi nnyo. I belong to a party abo bwe bakyo and I've met such people in different parties nga gye bali ne mu NRM obasangayo right or wrong nga babikiririzaamu and nze sina nabo luki lutalo naga nti eyo yekoa enyweza ekibiina tuli wakati wa sumbusa naga bano ba voters eyombuyaga n'abafaana they can even follow somebody because of a face n'akayimba kakati ono abo basobola okubeera straight obanyirwa kinseka those are actually foot soldiers, they are the core baba foot soldier tayagale bwami the moment you graduate from a food soldier notandika okusaba obwa kansala kakati awo nawe ogenze mu busumbusa waggulu most likely togenda kusigalinga nga food soldier. Omanyimu wange abadde ayogera nenzijukira mu 2006 mwami Sam Kalega Njuba abaana bamutimbira ebipande ng'aganye okuba ebipande. I think he went into that election in a protest nga tayagala kati batimba ekifaananyi nga kibi mukubira mugamba mzeeyi n'ekifaananyi nga kibi naye kibazo nawe oli ku level y'abavoting ebipande nawe otunula ku kipande n'olonda omuntu kati nze Njuba ku byenkoze nibe siteekayo bipande gwe tononde kati Peter Dr. Kizza Besigye ono yes Dr. Kizza Besigye ng'ali mu discussion ye ng'ayagala okuva kuba president wa FDC. I was privileged to have a very private discussion nga nali mu persuadinga obutakikola nga mga nature of African politics zidayinga with the owners vision bearer nangamba ekigambo wena kasero kyavalemerako nanga nti problem ekisinga of Africa's politics near Uganda is electoral politics. Nangamba elections are very subversive to a cause because now you have a thin line a good life and fighting for a cause. Bembere elected as an MP nganze mbadde muwanga take an example of me because me I'm a typical street politician. Yava ku street ninzija nefuka politician the next day I'll go there with a Land Cruiser era abanoonya okutema muwanga ebigere buli asitula omuzindana oyo muwanga mumanyi nze namuwa omutwalo ku street onagunangira buli lunaku ng'ogutazaala namuwa suti. You see ezo ze politics of values obadde oyogerako ezaafa. Yes. Because bwe manya nina cause gyendwanirira money shouldn't be an issue. Bwe nsinkana abantu on street they should be able to fund the cause. You get wakati musumbusa yes but byafa kati muwanga kivumbi okumuwa omutwalo omanyi muwanga abadde ayogera yes tulina mukwano gwaffe at least fe abasatu abali eno tumumanyi Samuel James nga tannayingira kunoonya kusaba kalulu. Samuel James yali ye sacrificing okutuuka okusacrificing omulimu gwe yali akola bwe basimu
tulina we twatuukanga essimu zino zi mobile phone okufuna mobile phone eyina airtime nga kyabugagga. I still remember Samuel James ng'awadde Muwanga essimu ye nga Muwanga ali mu Popular Resistance nti Muwanga akubise essimu ya Kibanga oba airtime agwaka gweko. That was huge. Then kubanga Maria Mutagamba, one of the things that pushed her to go to NRM was a phone bill. Kati nga Kibanga will sacrifice anything. Naye bwe yatuuka wali Muwanga waga nti bw'ogira bwoti ngo yambuka musumbusa ngo gana ye nange kanyambale. Most likely kyova ne fundamentals of any institution is not the Archbishop. Is not Saba Kristo. No, yoli ataganda abasaba Kristo naye banajje ewafe babayita banajje bali abawansi. Oyo is the only principled political actor. Bana abalala both the lower people here ne ba elite abo eyo eliyo mwami Katolika nibo maba ordinary toza kumanya naye yegwire motoka emotoka naji kwa safaza naganze kantambule ku boda ne faza akolebi jekerezia yoyo oyo gwenjogerako tasaba chifu tayagala basaba Kristo tayagala buwandiisi. Now problem in advanced societies obezi badde mentally well, a national leader nga President Museveni would promote value za base eyo na nosiga ebyobufuzi mu ggwanga ebite encouraginga bano beriti basubula abagula shares. The question, and this is by those of you abakulidde mu mulembe gwa Museveni oyina omusitadinga mu even n'ebintu ebirala. I've studied him ku concept y'ebibala y'ebibira. The way Museveni has presided over destruction ey'ebibira across the country, it's because for him, and that's when you get such a leader kati nyakibuulirawe omuntu kubanga yafa tebajja mukwata. The late Kaya Kavuma yaŋŋamba Nyerere yamugamba personal nga Museveni yakatwala obuyinza nti eggwanga eryo lifunye ekizibu ky'omulenzi oyo. Nyerere yamulengera nga amunyumiza sorry to tell you ngamba nti Nyerere yamugamba yamuwoningirawo nti eggwanga lyammwe lifunye ekizibu ky'omulenzi oyo okutwala okufuuka president. Ebyobufuzi byakola bya bukuusa. So it's going to be a very big danger to your people. And it has come to pass. And it has come to pass. It has come to pass. Na mgambe irabe sija kuogerana because it was a privileged conversation. Muku kubintu Patrick Amama Mbabazi John nga with a lot of emotion go forward yakanti omusajja ono nanimba nakola ki nanimba yaŋŋamba tinze maze kola buli kimu kyonna oyingirewo era anyumiza atugamba lwe yamugoba ng'amuga nti omanyi kakati ebyo twabivuddeko njagala okkirize ngenda kuddamu kwesimbawo naga naye waŋŋamba nga nkugambye kkiriza enkeera yamugoba. Now that is if you have had the privilege of being in a room with the political actors with the political actors kakati naye nanga nti omusajja mumutegeera bubi
twategereganye naye Yeah. netukimuwandiisa netukimuwandiisa nti mu kitabo kino kirimu emirundi 9 nambikkulira omuntu omusajja gwe mweyogerako yali ewakiso n'agamba nti amwe chameleon. No, you are a secretary general of a political party. You otandise the Uganda Patriotic Movement. Oli no mufula presidential candidate. Naagera n'atandika olutalo n'abikulekamu nga takulabudde. Because I am saving is Paul Muwanga. Singa if it was not for Paul Muwanga kumkwano go Dan Sali would be gone. Kati wakomawo omutrustingo oti. Kati yali musajja mukulu. Kati mbadde ngenda kubuulira nti ekizibu amawanga ga Africa ge basinga okuba nago is because most often tufuna leaders abakyamu. Peter Ozimba otirunya okubeera ku site ngwe nayo bu site senga nzija ku site yo nga advice gye nkuwa ennyumba y'eneebwa. Why don't you disclose it? Muzimbi akola bya kuzimba abeera ku site is a property mogul abeera ku site ojja kumpitira senga nzija ku site yo as a friend nenga nti kyusamu wano kozesaawo kalitunsi omutayimbwa gireke naye nga nze ndi aweya bw'oteekawo kalitunsi mu myaka 5 kijjaggwa. What kind of a person am I? Now when you get a leader nga bwajja ku site yo agamba jjamu 16 teekamu ekigasiya mu buliti kati mutanisanya kutuduulira togenda ku line eyo. Mbadde njagala kuwa ennyumba nti omuntu akuwa advice oba ozimba ensisira naye nga gambye kisilike oba ogenze mu ddwaliro Peter no wange ng'obulwadde bunnuma nga oliyala omanyi nti buno obulina eddagala lyabo nga togenda mu ddwaliro ebyo kati kyokola funa omululuuzaawo bigwerawo ng'oli aweya tisenga nkola ebyo mu myaka 5 ngenda kuba muki mufunawo. When you have a leader nga takkiririza mu kuzimba institutions nga at the top mukuusa nothing can hold. Kati politicians nezitalizize neyita gizimba because you see, that's why Museveni ye leader abadde mu myaka 4 talina political party headquarter bayina akasiisira wali ekyaddondo awakiri obote yazimba Uganda House naye basolooza ssente oyo bakola ssente ne bafuna buwumbira bazikwasa mukwano gwa Lwomushana go forward yakwata sente za banne we go forward tuina ku restore towers nebirala kakati malenga nti Amelia we bombi we baita wana why do bwembanye na sente zenzije mu government izo kuzimba branches nebirala. Why do I use it nganyina State House? No, that was the purpose of NRA capture. Kusa muwanga bwayogerako. Toyinza kuba nti oli pia ina bali ntuma. No, tebayina. Let me tell you. Byonna kyova toyinza kubanga gwe ogamba nti amasabo malungi. Namwe mugazimbe ngiriyo tolina. Kakati you can't be that. Sebo ekibiina kya DP weewaawo siri mwogezi waakyo. Nayo nayogedde kiina bali ntuma mwe mulina kavule zonna sente zivudde wali. My point is wonna we ziva. My point is this nti katugamba abantu bali bakuusa boyogerako they must get willing partners mu bukuusa kakati ne mubibiina nze kyeŋŋamba ne mu bibiina corruption obukuusa buli kimu gyebiri. So President Museveni got willing people mu bibiina. No, the formula is wrong. Only the occupation force
armed okubaawo seetaaga bizimbe kakati gwayagala okulwanyisa occupation you are investing mu bizimbe then you are hopeless. So mbadde njagala kugamba nze nkyali kusumbusa malayo sumbusa sumbusa gye malayo njagala bagamba nti n'olwekyo teri kyoyinza kufuna bano bonna isi abamawulire bano twali tutandika microscope netugamba wayo bali registering amawulire nani forget never twalina mwagitandika ne muhozi Kaine Rugaba. No, that was the front line. Peter, it wasn't with the Kaine Rugaba. It's a microscope. Microscope yali amabiki nebatugamba nti amawulire you don't need to register. Consumers basalawo bulupapula lusigalawo oba lukolaki luvaawo. Just publish and put on the street. Kakati bano tebakutawaanya ne bootega omuddo ogutya nga tolina nsonzi mu mwala teri ajja kujja tebuli buyamba kakati ono ne bwana yalenga ekibiina kye teri agenda n'abagudde tebajja kujjayo baana bafunyeeyo bemiteryo omanyi beriti mumala nnyo obudde kyechakulese wabudde mambushi kyechakulese kama information ya bayamba report ya electoral commission kubeera kulonda ebya 2021 ebibiina ebya fronting aba candidate byali about a dozen naye byafunako abantu abayitamu kuba kansala ne mu parliament byalinga 6 kati Kennedy agambye yagenze ku mwala ataddewo ekitimba Peter muwanga anzikirize njogere ekintu kimu honorable njagala bannabyabwana abantu balwanira space ya njagala bannabyabufuzi tuyige okurespecting ebibiina ebirala analysis muwanga gyatuwadde eno ennungi how come you ended up where you were born we're proving mu mwala gwe